Adde omukisa n'obitegeera bisobola okuba ku ngeri gye bikyusaamu obulamu era nga omusama azze okubeera nga atabitu manyi sorry ali ngoye z'abasama. You will excuse me, I'm so sorry. Omanyi mugenda ne mujja amaalo gamwe yonna gye mwakulira gye mubeera ne mujja ne mugateeka ku bantu bana ebino bintu ya bulijjo sologena online n'oteekamu kiki oyagala n'ogula engoye sologena maduka gye kali wano e Kampala si mivumba bipalepale biriwo ebityo n'oteekamu ekintu ekikutukako wonna wobeera oli onfunye kale ntambuza ya byabulamu ke kanyomero ke tugendamu era nga olunaku olw'Monday I believe most of us tugenda kuba tuzze ku mirimu era nga mwaka mupya 2023 kyansuubira bane companies mu abantu ku diary ane mulimu companies zino nazo ezikusobera nga nene diary chechi diary batutandikira ne bananyini ba company bakiteke no diary jola ku screen yo kati mwaka 2023 tiba kikise emudinga mukulu manna ne tijja kusoboka kali fe natu bagulira amatafe tubazaala baba bagano yonka a diary kabanga katabu nebera kabera calendared ayinaku z'omwezi buli kimunga kinatambula kuvanga January 2023 paka nga December 31 kakati muno mubeera mu plan byonna bye tutula mu meetings byonna ne mutugamba nti omwaka tugenda runninga bwetuti ne bwetuti omuntu abeera kirina yes tuyina amasimu n'amasimu gano tugakolerako ebintu bingi n'essimu eriko diary osobola oteekamu but I think I'm one person era nze bannaye nange nno njalwawo kugenda nnyo digital nze bwe mpandiika ekintu kiba kigenze mu bwongo so abantu abamu balinga ffe nokisinziira kati abantu abaafuna ku kyansi y'okusomesebwa ku bantu nga ba missionary bakkiriza nnyo mu kuwandiika sifuddeeyo kasaba tusomesanga ebintu bye tutegeera ne kakati tukyabikozesa kibayambyeko mmwe ngamba nti kati katolanga nga babaye Francis eyo tugiimu yonna nti omuntu wajjawo ati akatabo amanya plan ye nenga tugavudde ku byakibane we twasomanga bwamalanga okusoma ebintu ng'ofaata akapapula ng'osamarizinga mpola buli kimu ky'owandiika n'engalo zo kibeera stamped ku bwongo weebale nnyo so gwandibadde gwe mugaso gwa diary ogusokewako omutonotono okurecordinga daily records n'obulamu nga bwe bunaatambula kakati abagenda okudda ku mirimu oba bazzeeyo edda tukyalina kyasa ennaku z'omwezi leero ziri 6 mbadde nsaba leero mbaweeyo akantu akatonotono abamu bakamanyi but ababadde bakatwala nti for granted tukateeke mu nkola ye annual gye tuyita ya planner ku planning omwaka mulamba oba strategically nomanya mu January tugenda kukola ki tugenda kukola tutya kino kigenda kugenda eri abakulembeze b'emirimu egy'enjawulo faka nyine obulamu nga tubutambuza oli oyogerera mikolo ku kyalo bano banyimba ku nnyimbe bankola ki oyinza okubeera kuba mnete tusindika muntu kufa so bayinza okubookinga out oyinza okubeera nga toli booked out naye ate era omuntu olina okweplaningira obulamu bwe bulina otambula fenna n'omuntu obulamu bwe bunaatambula si buli birthday gye banakuyitako gye kavugidde toli Evelyn Namulondo waki tuva ku Namulondo musimanya naye oli negula no Namulabe muneete wabaddewo wano era bayomu kubayaniriza amuza kuva ku Namulondo wange eggwanga lino lina abantu abalungi batono ba Namulondo basebbanga tebanyiiga bakubeererawo abantu betaaga kulumya era n'abalumiddwa munnaye mu nsobi kulwokubanga era munnaye era tabula kumukola alinga soda so tolina kubeera nga kaveera nti mpa weekaza mu west ne kakaako ne kagenda weekaza mu south ne kagenda olina okubeerako omuntu agamba akakati bampise ku guno omukolo weefuleko busy weetekeko as if you're planned okitegeera tolina kubeera just like that now eno mu bantu abakola sente however small ka business ko bwe kali kalina okubeera olina okukaplaningira ku nsonga zingenda okuwako wansi wano bw'obeera ng'okubye eyo ya plana ng'oli strategic nga buli kimu okibaze bulungi nga ekinatambula yes ebintu things before ebintu bisobola otabukakawo mu maaso naye ate tekikubanga ataplaningako okitegeera oyinza notuukaawo omanye notuplaninga noli ku dduuka omanye akazimbe k'omusajja ogenda kamalako guno omwaka muba muli omugomukaago omusajja nagamba nve ku kizimbe nga yakatunze ne babagamba mukaveeko n'ogamba ntandikiddewa kati eyaplaninga
oyinza okukwata waplaninga kusenguka but again oyina engeri gyekibadde kitambulamu ekintu singa ABCD engwako wawotandikira kuba oba waplaningamu now ebiseera ebisinga katugambe no company ng'eyaffe ehiring abantu abali professional abantu kakati company egenda ne hiring hafi alina goals zembulamu ne hiring semo naye alina goals zembulamu tewaliwo omuntu ayagala kujja akolere muntu atalina plan fena tugenda kugwa naawe twagala kubeera ku winning team fenna buli omu contributing as a company tujja kudda wano for example wano ku set kangezenga wano ku telefina tukole what we are supposed to do clients will come in sente zijja kujja naye eri wansi gye balina planning le bata planninga fe baba amanyi gaffe gaba gafudde togge baba tumazeemu bumazimanyi so balina okukumamu nga naffe we tukumamu okitegeera so tosobola you can't build a performance culture without a personal accountability and leadership accountability laid out webitawo nti toyina kyogenda kuwangula feke nyini you cannot build a performance culture tosobola kutandikawo tosobola kweteekawo nkola ya bukozi without a personal accountability nga tosobola kwekuba mutoki kwebalabala oba leadership accountability oba era okwekuba mutoki nga ey'obukulembeze laid without a comprehensive annual plan. Kino annual plan kyengambye nti 2023 tugenda tambula tutya yeyo comprehensive annual plan naye togenda kugamba hafi akole bulungi nga nawe toyina kyo wa building gwe nga mukulembeze oba nawe mukulembeze nga tewe kuba mutochi kakati momano ki building wote tugenda tambula guno mwaka botuti this is the direction je tugenda kubuwanguzi twagala okulaba nti a company yaffe eduka lyaffe mu kikubo lyeri sinzo otunde ebintu kamiza otabera competition yesinze naye nga mutunda mukola sente guno mwaka target mwagala sente meka luliwe twatula mu lukiiko mwatugamba twakola losi oba tetwahitinga target oba twakola ya obugoba butono guno mwaka twali twagala tufuna amagoba at least percentage bwet kati buli omu nakola nga yo direction that is where we are headed muyinza okubanga ekirubirirwa mwagala kutuuka ku number 1 naye ate muvuga mu the reverse ekyo tekigenda soboka so byonna birina okubeera nga bigenda mutendera gwe gumwe mutambulira mu line emu then also kyekiyambako omanyi waliwo nayogerako ku micromanagement eyina ebirungi byayo nti tulina top leaders kati nga ffe wano TMT naye ate waliyo eno kati katugambe nga wano tulina producer tulina abaddakawo basaamu and all that is micromanagement bottom management committee eyina kyegasa yes but mulimu companies nga tekyetaagisa nate notekatekawo ate hafi oyina okubeera nga okulira seimo ebyo ebintu obumu obuleetera abantu okufiiringa inferior mu companies buli omu bw'aba amanyi gooli ye okusinziira ku plan gyowaluka seimo amanyi ashootinga wali hafi amanyi ashootinga wali buli omu amanyi alina washootinga naye nga gwe wakirukayo as a leader mu company buli omu ajja amanyi alina watargetinga newavaawo obwo obukulembeze obwo obunyomesa abantu oba obuleetera abantu okulowooza nti no bamaanyi nnyo mwewe ebigendererwa buli omu amanyi ebigenda bikulemberemu omuntu nti watugamba nti hafi gwalina okuteeba wano account okusinziira ku kyetwakuwa okusinga okundeetera omuntu atangambye bagambye olina kukola kino ffenna tufuna omusaala gwe gumu ffenna tuli position yemu lwaki onteka kati obumicromanagement obwo obwekisisiro obuleetera abantu okubeera nga beebifinga ne mu bifo buggwawo kuba buli omu amanyi ekigendererwa kye ali accountable for what ekyamuteekebwawo then also kijja kuyambako bwe mubeera nti buli omu kyakola alina ekigendererwa buli omu kyeyatandika alina ekiruubirirwa kyobola nga tukola interviews ekibuuzo ekyasinga okuntama where do you see yourself in 5 years usually abantu abasinga mu bayimbi mu bakulembeze weraba mu myaka 5 weraba buli omu yandyagadde yekube mu tooki nti now I am 25 years mu myaka 3 ngenda kuba ntuuse kuki ne mulamu obwa bulijjo tokuba mu tooki nti nandibadde njagala at least by 30 years nganzadde omwana wange owokubiri wempereza emyaka wegiti obanga nguzeeyo kapoloti eyo tooki gye twekubamu naye togenda kumala myaka 5 tegigenda kumala tuuka ate otuuke ku eyo goal ekitegeeza bwe njagala okuzaala omwana wange owokubiri nga nina emyaka 3 by now nina okubeera nga ninawo boyfriend nga ngenda mutegeera ntandise omukuba muto kiddala anabeera tata mulungi tolinda ate ku mwaka gwa
in 5 years atoga kati gutuuse nina okufuna omusajja nagamba nina okuzala kati nosoka onoonya omusajja weebale ate omunonyezeemu nga mutuufu ate omuzaalemu oyina tandika kati muguno omwaka gwa 2023 ng'oyagala kufuuka maama oba taata oba kukola maka oba kuwasa mu mwaka gwa 2025 oyina tandika guno bwekuba kutomera nosoka notomera kati muguno ogusoka nola ku mistakes zo then you raise up bwogwa nostuka then at least ogenda otuuka mugulima omwaka gwa settingiramu ng'omanyi ki ekyokukola just that is personal but the same with the company nti kyobola nga tosobola kujja omwaka ogusookedde ddala and twakisomesaako nti olumu kiba kirungi n'osooka n'ogwako nti ogenda gwira ku musingi than okusooka okuzimba ekizimbe weebale nnyo so bw'okuba plan nti zonna mistakes ezandikoleddwa ziyinza okukolebwa mu year 1 okusinga ate in 5 years omaze okubako wootuuka ate n'ogwira eyo so better you plan ng'obudde bukyali tuleme okugwa mu kali akabenje eri mu maaso gye tulaga ensonga endala kiyambako mu decision making kyova olaba kati oli kumpi kuulya Solomon ng'atuyita mujje musoko mufiringemu when are you taking your leaves and all that togenda kukeera ku makya zuko gambe Mrs. Petwa njagala genda ku leave that is not how things work oyina okumanya tutule waka ne tugamba bamaids baffe onoogenda ku Easter nti kati obudde bukyali time ekyaliyo oplanning bw'oba onoogenda ku Easter nze planning ewaka omwana ngenda kuba muteekawa banaaba bawumudde ojja kuninda muli nebbanga ne lino tusobole okubeera nga tukola ki bwe tutyo bwotewo planning obulamu kitwaliramu n'amakampani naddala nga tumwaka gutandika okuplanning kati wano mu kampani tufuna nnyo gundi events ezitera okubeeramu nga end of year ogiplanninga n'omanya obudde bwayo oba ontegeera kakati wano oyinza okulaba resolution ya honorable Nyanjula oba ekitegeera eza 2023 okwo kwakoze eki kwatadde najja nagamba nti alina okulwanisa dictator alina okufuniramu olubuto kati honorable Nyanjula olina okubanga alina oddukufunisa bwokuba guno omwaka oba mutandika omulina already pozi ng'ogenda gwa ku kiyayi kati kitegeeza olina okubeerawo oba kise kyomukakasa nti nange nina okuzaala okitegedde kakati ekyovaawo agambye advocacy and outreach for women ayagala kukikola ki wakati awo nga ali lubuto obanga amaze okuzaala awo ne maama olubuto terubikke byonna olako kalokasiita nga yatuulako bw'oba okipulanize bukimu kitambula bulungi makalokasiita example nkyamu ku bakyala abasinga mu ggwanga muno batono nnyo asobola okukola kye yakoze ola yamaze kuva ku stage n'agenda n'azaala so ensonga bwezityo bino byonna bi decision making nti company nzo okumanya nti hafi oyo nno twamukoowadda naye atuvugeko paka mwaka 2025 kati hafi ne bwakola ekinyiza kyobala you people oyinza obeereyo nga ku mulimu babosi nga okusinza ku byokola owulira nga babatamwadda naye bo nga tebagenda kukeera ku makya bakugobe because bo balina strategy ey'okuhiringa nga bagamba at least after every 3 years maybe tuyinza ohiringayo omuntu so bw'obanga ddala okyadeliveringa despite empisa zembi basobola okugumiikiriza because bo kye baagala goals ziriyo unless ng'okisuse we kyandikomye naye nga si ke kaseera eby'omuntu okeera ku makya you can't just wake up and decide and make a decision oba oli boss bangambako TV emu ng'eri kumpi kugwa boss yatulanga eno president ali kumpewo nanga mumumpitire ng'ali kumpewo air ne president anatambula out of the camera namugamba gende wammwe so bwema temulina plan ng'oli akeera bukezi n'asalawo bye ebizibu ebiba biddiridde then ekirala nga tumaliriza ebintu ebitonotono by'oyinza otunulamu akyambako focusinga of course ku ani client wo fenna nakugamba mu mulimu buli omu ogenda otandika omulimu olina okubeera ne target audience olina abantu b'osavinga kyobola ng'omuntu atuuka n'abula naddala nkirabyeko nnyo ku baana ba YouTube yakeera ku makya n'agamba ono content gwe ngenda owaba n'abantu but along the way people get lost olumu ku comments olumu ku kye kitambula kwani banne biki bye bakola ogenda okulaba banno bye bakola birina ababiraba bingi n'ogamba nenda bikaba nedda nze nabula kati nova ku bantu bobowereza ate nga babeerayo nodda ku balala kuba aliwo mu kusooka wali tebakulabira bwerere so mu ngeri ng'eyo buli omu yeekube mu ttooki esawa okudrawinga plan ey'obulamu bwo as a person then weba ya mulimu nayo gidrawing omanye obulamu bugenda tambulamu guti
kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu